Abantu ab'enjawulo bakedde kweyiwa ku Lutikko e Namirembe okwetaba mu kusaba kw'okwebaza olw'omulabirizi w'obulabirizi bw'e Namirembe Moses Bbanja ne mukyala we Reverend Canon Olivia Nassaka Bbanja okuweza emyaka 25 mu bufumbo. Okusaba kwetabiddwamu abantu ab'enjawulo omuli bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Abafumbo bano bwe basinzidde okuzza obujja endagaano y'obufumbo bwabwe. Wano Katikkiro Charles Peter Mayiga wasinzidde n'asaba abakulembeze naddala bannaddiini okubeera abeesigwa kubanga bangi ku bagoberezi baabwe babalabirako. Nti omukulembeze takuyimirwa ku byayogera naye ku byakola. Singa abakulu bano bye bakola tebikwatagana n'embeera zaabwe kiba kisaabula enkizo y'obufumbo. Ono agamba nti okunyweza obufumbo guba musingi eri ekkanisa n'eggwanga era n'asiima abafumbo bano okubeera ekyokulabirako ekirungi mu ggwanga. Bubadde katuuti ebbanga lyonna abajaguza bombi baawule akati omumulayizi omulala Kano bombi be bakuwa olupimo bwe tutambuliza obufumbo buli lwe bagatta abagole mbaddewo emirundi mingi Bbanja akagatta abagole atugirayo emirimu Bayibuli atubuulirira ebisaanizo by'obufumbo ng'okuwuliziganya okwesigangana okuwangana ekitiibwa. Ate ye Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu akuutidde abafumbo okutambulira mu kwagalana okusonyiwagana n'okugumiikiriziganya kubanga kizibu okusanga omuntu atuukiridde. We can't have a perfect person. No. A perfect person is not yet born. Probably those are the miscarriages we had. So we need to see how we push, keep going. Love is patient. Love creates endurance. Keep this love and the love of Jesus. Ono asiimye Bishop Bbanja ne mukyala we okuvaayo ne basiima Katonda olw'ebirungi by'abakoledde mu bufumbo bwabwe era n'asaba okusigala nga bali kimu. The vows is a sign of integrity, whereby you say for better, for worse, for richer, for poor, in health and in sickness. And you keep those vows. It's a sign of integrity. Omumyuka wa President retired Major Jessica Alupo ng'ono ye yeetisse obubaka bwa President Museveni akulisizza abafumbo bano olw'ekkula lino lye batuuseeko ng'agamba nti kino kikolwa kya kulabirako eri eggwanga naddala mu kaseera kano ng'amaka mangi gayuugayuuga. This occasion is not only a personal celebration for the Bbanja family, but also a moment of inspiration for all of us present here today, especially the young people. Kyokka akubirizza abantu okukuuma obufumbo bwabwe kubanga obufumbo mpagi y'amaanyi mu kuzimba eggwanga. Of marriage often faces many challenges. Your journey stands as a shining example of resilience, patience, and devotion. You have demonstrated that with faith at the center, a marriage can flourish and become a pillar of strength, not just for a family, but for the entire community. Teddy Nakaliga, Agafeyo ku Spark TV.